Yes nga batwalira kiriti kujuza kifo. Yeah. Ati kutugula bayo. Ono agenda kubeera yagenda. Yes. Paka ndowooza era balangirira. Nze kisinga okunyumira agenda kubanga ayingira ng'atali na mukamyufu. Ne kati awo baba bakola. Badda mugenda mukamyufu bagende n'oyo era n'ogudda. Ani abiikiriza ebyo? Anti kati abayo. Wumba kati omuntu wabanga bamulonze abeka wempe nga bakkiriza yoyo waffe. N'omwaka ogujja batwala oyo amala emyaka gy'etaano. Ate ogamba abanakawempe be bamanyi ebintu byabwe. Anti gwe balonze yoyo abafaanana. Bamuleka agendere ddala. Tebaddamu kulonda bagende n'oyo. Myaka gyakuba etaano annyuke. Abatabanja. Abantu bakyukanga budde. Ngana kanawolovu. Bagenda okumulonda leero, bugenda okukyanga bakyuse nga bagamba netwaka twakosazo. Kabatandika. Kakati ne tuli mu kamyufu. Ono mu kamyufu. Agenda kukola. Tomazi media kwetuli mwebale nnyo mwebale ddala okubeeranga mwekumira ku mukutu kubeeranga mutwagadde ne mututuusa we tutuusa mwebale nnyo mwebale ddala manyanga bulijjo Tronas ngandi ne Kojja Vincent kujja w'ensonga yawo mpola mpola nga tuweereza abantu tuweereza abalwadde tuweereza abalina ebizibu tubeerawo mpola mpola. Okay. Omwaka guno tutandise gutambudde mwezi ogumu twagukubye olukumu mutwe tugenda mwezi gwakubiri tuli mwezi gwakubiri kati gwakubiri kaseera kakuzzayo baana ba ku masomero tewali kirala ate kati nookyali gwebyo abala bali ku Valentine Geoffrey Lutayo anti ali Valentine si alwakubiri naye abantu gye babba niyo okusomera abaana bayevuddeko dda kati byawedde baana bazzeeyo teekateeka aba senior wano abo bakyali ebibuuzo bya senior fo binatera okudda abo aba senior wano baddayo nga abiri mu muziize naye nga Valentine esooka kuba era kati bagenda kukubanja ekirabo nga tebasuubize nti walekayo ne fees wa ttaamu uwaye kambuze mu abali eyo ekirabo kirina okubanjibwa bubanjibwa ate oli kati yakimanyi olunaku lw'abaagala nobamwagala kati ate n'omuntu ali ekiraga nti bamwagala oba tugumanya essaawa yonna ebirabo bigenda tandika okusoloozebwa ogenda kulaba amasimu nga gaaka gagabanja birabo bampeyo kareedi naye akandeetere nanga ate bakusobera bo tebaleeta nedda neero mukyuseemu gwe naawe okabanja naye nange kandeetere gwe okukabanja kati tokabanja mbu kandeete gwe leeta eri nange ŋŋambe aleete naye atwale yes aleete naye akole bankuwe leero naawe omukyala agambako omwami nti nze nkutwala ewa Geoffrey Lutaaya ku Sheraton Gardens nze nkutwala mu Ebonies naye munnange mwe abaana b'amanamwe ne mubanyuunyuuta paka tolaba nti ebintu ebimu bisaana kulongoosaamu nange abantu balowooza abasajja bonakanako balina okukola surprise era otakola surprise bagamba musajja katanjagala naye nga talina kyaleese leero luutu eno tukole bwe tuti gwe sooka oleete yeni naawe okole ki ogenda n'ekityo naye kati bw'obeera ng'ojja n'ojja naawe engalo njereere nange munnange naye nga bo buledi walumye dda mbu buledi kati batandise bali mu kubutetenkanya babutereeza gavumenti ebakwata engeroza ba kibiina kiri gavumenti eri mu buyinza enkola y'ebibiina yabikkiriza ekkiriza kirenza na tebikola tuyamba lya munzi ngeri gy'okubanga obudde buziya abasinga tujatambula kino naye ze tutatufaako nnyo naye owambala emisana biba biralamu naye okoza mugenda kawempe kulonda ate kulonda bagenda kugaana era tugenda mu kulonda era akalulu twalabye gondi eri mu kusunsula nupu eri mu kusunsula abaayo kyawedde bagenda kulangirira ani agenda kubeera nga bakwatira kaadi naye okusunsula kwawedde bafunye abantu 10 ne kadi 11 kadi nga bataddeyo 10 kadi nga yabaddeko abantu bangi abajagala
bonna bekawempe kati ate bonna balina obusobozi banakkiriziganya basobole kubanga bakkiriza omuntu omu ne watabaawo abajja ku independent. Nawedde omukulembeze waabwe yabagambye bwebaba bakukubye nga bakusunsudde wano nga siggwa awangu twagala omuwanguzi omu mwabasigadde mudde mabega woono temujja nga independent mujja kwonoona obululu. Kijja kuba kyewuunyisa luutu eno ku bannayuganda awo era nebeesoose okukola ekintu ekyo. Era nga bwe wagamba nti ebyobufuzi by'e Kawempe biyinza okukyukamu katubirinde bibeeremu emikyukakyuka endala egye tulabako. Yabagambye oba toyiseemu kite dda mabega woono ayiseemu kyekyaliko kyekituufu. Mulesi nembeeramu abantu nga 5 3 4 atatumalira nnyo sente za muwamusoro naye mu byobufuzi by'eggwanga oba olina ekintu kyokkiririzaamu nekisalawo mbu kino kyetwagala ogoberera bugoberezi olina okukkiriza okujjako nga naye wajja olina ebigendererwa byo. Tulinamu Nalukoola, tulinamu ani bangi nalabye nga bangi. Alex yafuuka Muhammad mulimu Luswa oyo gwe bagambye nti ali mabega gwa ono we Makindi ayagambye nti Segirinya yamugamba nti oyo tawanyana kati politics tatambulira ku ebigambo bya gundi oyo abantu kibalina okweraga politics teba byansikirano teba bya family teba bya mukwano. Abantu basalawo omuntu gwe bagala bo gwe balaba n'abakole totama nti zangamba oyo nedda politics fe bagenda okuwere kati tawanyana siwe Kawempe ne wano akyokubera wano kubiwera we Kawempe ebizibu ebiruma banna Kawempe bo baba babimanyi bo bamanyi emyalo emikyafu bamanyi obutalo obwononese kati ate gwe omakyo nti yangamba oyo bo basalawo omuntu gwe balaba abadde abafaanana kati bo banasalawo ekirungi bino bya kibiina. Nalabye abaana bazze bayimbira Luswa mumuwe kadi politics buli omu amuyiiya lulwe buli omu afuna abayaba boda ne bamukulembera nalaba ne Magala Umaru gwe baso ne Magala Umaru naye mwaliina mulaba ne yawe yaja n'agira ne nga bato bategeerana bulungi nenga konda kunatera okuba naye NRM yafuna waayo naye tina nawula gwe bakuba mu kamyufu najja opposition najja ku independent ani wa NRM omukyala ani yajja ku independence omukyala Hajat ani gwe batawa kaadi kati yazidde ku independent katubalinde zinadde okunywa kakati FDC sinawu yabaayo FDC erabika tegenda kuleeta FDC ntuufu yeru FDC zaafuuka mpozi bbiri tulina eye Katonga tulina enajja Nankumbi kati eriwo esalawo eye Katonga essaawa zino tesobola kusalawo kubanga amaanyi matono kati katugirinde nga amaanyi gajjudde tegenze bugenze ate UPC bwe byavaamu UPC awo erabika teyinawo ekkala zifaanagana kati ane ereeta ejetya ate DP etera kujja luvannyuma ejja kuleeta esooka n'ebeetegereza n'eryoka ereeta ogweraba nti abasobola anti obudde buggwayo oba oli awo Ssenkubuga ayinza okugugulukukira awo Ssenkubuga yawummula anafiira mu byabwe nebayizawe kati abantu nga singa bafunayo bu constitution singa obundi bajja ne beesimbawo ne batunda erinnya lyabwe singa ate bamaanyi nnyo nibaga ne bajja ku bifo ebinene nga tolina nawo basanze tolina nawo balabye kyogamba bu constituency ng'obwo ako kanafu Kawempe North katono ntono anti ntono terina miruka gisukka ndowooza nga na 8 oba 10 ntono mu nnamba naye Kawempe North just ejjudde muya gw'abantu naye si amaanyi n'ekirya abantu baliyo just lwakuba nti baliyo mu bangi naye kati ate Ssenkubuga tasobola kujja kubanga wafuuka w'abasiraamu awo kuze nga naye asiramusi naye kati ye yalokoka akantu ako mbadde sinakategeera kyekyafuula oli n'afuuka Umaru
tufudde anti Kawempe ojabe ine ebyafaayo bingi nnyo ku Busiraamu kati teri muntu asobola giwangula nga si Musiraamu. Simanyi bano ba Richard Kisoboka oba onoonya bibyo mwe muli Ismail jjajja w'Obusiraamu si gy'abeereeyo Kawempe Mbogo mwe muli simanyi ebijja byani mulimu ebintu bingi nnyo eby'Obusiraamu kati bakitwala nti ate abasinga so atambula nnyumba ezisukka 3 batusanze nnyumba ya Musiraamu e Kawempe ye 3 zonna nyumba edda Basiraamu be kati bo batwala nti awo wonna w'Abasiraamu kati kiba kizibu nnyo okuba ine weesimbawo ng'oli mukristaayo ne bakuwa akalulu e Kawempe. Ne Alex Kusa yagambye waakiri kange n'enkyusa eddiini kati nze Muhammad yatodde Zak kusaawa esembayo n'afuuwa akalulu kanaggwa n'addayo mu mannya ge ebyenfuna bizibu kubanga waliwo akalulu kuvaayo nga bambi tolina tewali akulabye manyi batera okugamba mundabiranga ddala kati wali nga tebakulabidde ddala namwandu ye yakomawo namwandu tanaba kutubuulira kituufu wo waali kati yajja ayagamba ayagala kwesimba yakuŋŋanya bannamwandu Uganda ali mu komedi ayagala ekifaananyi kya Segirinnya omugenzi kati atona abadde nalaba n'omuyambi we ng'akiteekako wali waggulu mu nsonda teekayo oyo politics ate wakisiru nnyo ate atya nti nabadde agenda okuwa akalulu tagenda kuwa akalulu mbu ayinza okuba oli yali tamwagala kati olina okwemalirira wekka obanga oyagala okwesimbawo togira nga mu linnya lya muntu abaddewo ekyomukisa nzi sigenda kwesimbawo ku kintu kyonna tojjanga taata wange yali munnabyabufuzi bulungi akati nange nze bawereza nze gundi kino biba abantu bawe kyogenda bakolera oyogereko buli wozimbira kubanga kati gwe abantu abamu Segirinnya ayinza kuba yali baali bamwagala ng'omuntu naye bayinza tunamu emyaka gy'amaze mu palimengi tena kyakoze nga tekituufu ebintu byakola yabikola naye olw'embeera yaliwo ate bali ne batuuka nebaga ate Segirinnya bamuwa obutwa ate n'afa bebabyogera babijegge ate kati gwe omuyambi we ane basanga banakutta gwe katukuleke katuwono kiza okukumisa akalulu era bwe babisala naye kati kyembadde mbagamba nti woza okwesimbawo jangu nga bw'oli bantu bo baagala kimu kino obusobozi abantu bate bangu bakukyusa bwongo bwe balage nti ogwo omwala nja netaguleeta guli ndeeta ekibundi eddwaliro ndeeta eddagala omwala ngenda temawo mupya jagambe yoyo waffe ogwo omwala ngenda guziba nguze wali yoyo luno oluzzi mulunywedeko nnyo ffenna kwe tukulidde tulina olukuteekako ekijjukizo gundi gwe tukuze naye ogenda kulanga abantu bagamba leeta no giyiseewo ng'omwala weegweyo zitwalukola nga nebintu okomawo buto bantu atagganya eri nandibadde mbikola nalabye Joyce baagala ali mu kubuuza ku balonzi be bamugamba nnyabo myaka ena kati otujjukidde anti naye ngaense kati ali yasobola atambuza agenda abuuza ku babboodi oli yamubuuza ekibuuzo myaka ena kati naawe osanso oddo kati mba otujjukidde olwo koye ati muli balonzi bange bujjo tuli balonzi baaki olwo kazibu nnyo ate era bagenda balimba kyate kulumi Uganda bali okulimbibwa nkugambye akalulu kazibu nnyo omuntu emyaka ena 5 agimala nga we yayita nga nobamugamba wekka nomugamba genda oyite gye twayita nga tuloonya akalulu nga takyasobola kukikola nga tamanyiiyo olwo bagamba olwo kali kagundi ke baazanye akalabakawo batumbeetu wakategeera nga emotoka ekoze bweti ng'ali asaba enkumbi ava ku ekyo oli yajja n'abuuza yali MP baamulonda najja n'ababuuza mpozi mwe muli bawa tuli beeno nti yemu abampa obululu ewulire emmanga aba South mpozi kaye yawa yajja mu North n'abuuza mpozi South yeriwa muga South yeri egy'ovudde kati eno ye North nze bampa mu South tunulira ddala eyo wakyo nga negye baamuwa akalulu tamanyiiyo naye nga emyaka giweddewo kati akomawo ano atandise okalowoozaako mpozi South ekomawa South ekoma eri eno ze mu North
naddayo emisinde zebampa mu South. Kati bana byabufuzi agenda okukomawo yabasuubize ebbaho talina ne mujaleese. Talina gyaleese. Yabasuubize obbawo bifuuyire emmere talina byaleese. Naye kati essaawa zino baba babuterese mu sitoowa era kati banafuzi bonna abasinga obungi balina obuntuntu mu sitoowa. Kati bayinza okuŋŋanyayo obutabo tabaawo. Nayita abaana mbwe abayambyewo ku by'okusoma. Abaana badde ku masomero, abaana badde ku masomero. Era kana kalukazi mwe batambulire omwo ojja n'obufaliso nga 3-4 n'agamba nze abaana nga 10 ojje mbawe biddayo ku ssomero. Abambi bafanga bazadde nako mu ngalo. Haji Nuhu owa Haji Nuhu Kalyesuula owa Busujju empya nkutumiddeko gamba otya oyo yeeyamye agenda okukolera abana Busujju ndowooza simanyi simutegeera bulungi eby'Obusujju naye baba basulayo wabanga akkirizaganya n'abantu baayo babuwe tetulina gwe tugaana batebawo naye abantu genda oyogere nabo mu kitundu kyo ate obajjukire ajja kubajjukira kiyinza okuba si kyangu naye bwabuli obuzibu kino ekintu kiri bwe kiti MP wajja okunoonya akalulu ayogera ebintu byatasobola kudda mu LC3 by'alina okukola owa LC5 by'alina okukola mu kitundu kye ye byonna abigatta kati ye neyeewa obuvunaanyizibwa obutali bubwe MP kituufu talina kiyakola enguudo yabagamba agenda zikola anti bwe obuzibu balimbira abantu bagamba mwatulimba abatabalimbye kale abalimba nti asaba bululu naye mu reality MPC yakola enguudo MPC yakola bwawolo ku kyalo MPC yakuzimbira ennyumba MPC okitegedde y'omulimu gwe kujja kuvuna bizibu byammwe biri mu kitundu yagamba nti ekkubo lino litusumbuwa tulina ekkubo omwala gwamenyeka kati ekyo ekiteeso kye mumuwadde ye n'agenda mu paliamenti n'agamba madamu sipiika nti nze gyange gyenva nina problem bweti ne bweti ne bweti kati ye paliamenti neeyisa byebeyisiza mu bajeti yayo y'ogwo omwaka negamba nti MP gundi yatusaba ewaabwe ekkubo ye neesindika mu kakiiko akatematema bajeti y'eggwanga kati ezo bajeti sente ze bajjako ne bagamba nti tulina okukola ekkubo ly'e Namayumba tulina okukola ekkubo ly'e Busujju ekitegedde kati gwe mulimu gw'oba ogukoze naye kati MP yalowooza yagenda kweta kati MP asobola okweta ekimotoka belinda kolabe kati bebagenda kweyama kawempe wano anti kati bizibu katono MP asobola okweta ekimotoka kya greda LC5 n'amugamba nedda oluguudo teruli mu pulaani nibadda mu kusika omugo ate nga LC5 mutuufu kubanga ekitundu kye yayinza okuba ezo enguudo kweziri kubanga LC5 yaba atwala district yonna yayinza okuba oluguudo alulaba naye nga balina pulaani yalwo ndala gwinojja n'olutataaganya naye nga abantu abagamba mazima kubanga gwe wali osaba kalulu abagamba tinza ogw'omwala nja gukola ate ebyo ebintu tubirabyeko ng'abantu basika omuguwa okufa ebyo kati abamu babanoonya mawulire n'aleeta kamera n'agisimbawo kati yena ate ekimotoka mbu kibadde kirongoosa ku olumugaana nti mulaba zenali nditereeza gundi naŋŋaana tasobola kuwulira abantu kituufu ekuba osinza alina obuvunaanyizibwa bwalyo nti mukulu w'ekitundu abantu tugoberera nnyo protoko omanyi protoko abantu bajogera naye tebagigoberera ate bannayuganda bo balina kigambo kya gundi ayogedde bannayuganda bafa gundi ayogedde bafa kikiri mu tteeka we kigamba tulabe ng'ono bye yagambye oba nti osobola okubeera ng'oli mugagga oyagala okole ekkubo erikutwalewo gavumenti negamba nno sente zikwato zireete wano era n'okukatolwa sente zo lireke tukyaliagala bwe tulina kye twagala okukola wa naye ng'oli mugagga osobola okukola ekkubo n'okola nabo bulungi nnyo paka gy'osula negamba please sooka olinde mwakyaliwo ebigenda mu maaso era n'otalikola nga tolina likwatako kati abantu batamatanga bamuleseeza okukola kolaki bamuleseeza okukola ki bo ne batamanya kigendererwa kyaki kya gavumenti yinza okuba gwe otaddewo okukola nsinga bo baagala kuyisa oluguudo lwa train wangi nga pulaani yaawo ya train era ne bajja ne babasengula ne bagamba mwazimba mu kkubo lya train ne muyumba wanga temwafuna pulaani yaawo eyinza okuba okozeewo bulungi nnyo nga yayala kuteekawo kisaawe ekya nnyo okitegedde kati olina okuba nga gweolina kugenda mu gavumenti
oba ku state council obona kyagala n'ogigaba bannange ekkubo lyange lyensuza bweti faanana bweti ne bweti nebagamba ne ayo mwabasinza okugula enseene okwabwala kati muwennene ebyobufuzi si byangu naye nga bagala kwejjako gye balina semuzigabe eno gigabe Kawempe ke kaseera mulabe obompe ki kigenda mu maaso byonna Kawempe tubagamba nti mulabe mwetegereze Kawempe balina chance Kawempe tebeeraliikirira ekyo kirungi kyabwe bamala okulonda kati no mu January badde mu balonde kati omuntu agenda fuga emyezi 3 ena mwete muti kumukola damage nga mumanye ekyo tukigobye Kawempe kati balina Kawempe bamukisa nno bo kati mu mwaka gumbasobola okusala abakulembeze babiri nebeeranga interview ate n'ekirala ono gwe mulonze naye temusobola ate mumusalirawo myezi 6 nga jaga sina kye nibadde nakatuka bayize emyezi 6 mu parliament batana kyokoze naye kufuna bufunyi oboera ofuna bufunyi tena nti ogenda kufunayo anti nze ate bagenda kusosola bagenda kuwa omusala gwa sente me gwe bagina okuwa omwezi gwo kati abo bonna abagenze mu kalulu manyi sente bataddawo okuyitamu benefits zonna omuntu zaafuna ng'ayingira mu parliament ozifuna welinda tugenda mu budget ye tugenda mu financial budget ye endala omwaka 2026 okitegedde ojja kwesanga nga sente MP tebalina nga sente bagenda ziteeka mu kalulu ka 2026 oyinza otuukayo nga teri yes nga batwalira kiriti kujjuza kifo ate kotugula bayo ono agenda kubeerayo agenda paka ndowooza era balangirira nze ekisinga okunyumira agenda kubanga ayingira ng'atagenda mu kamyufu ne kati awo kyebaba bakola tebaddamu genda mu kamyufu bagende n'oyo era n'ogudda ani abiikiriza ebyo anti kati abayo wemba kati omuntu wabanga bamulonze ab'Kawempe nga bakkiriza yoyo waffe n'omwaka ogujja batwala oyo amaleyo emyaka gy'etaano ate ogambye abanakawempe be bamanyi ebintu byabwe anti gwe balonze yoyo abafaanana bamuleka agendere ddala tebaddamu kulonda bagende n'oyo myaka gyakuba etaano annyuke abatabanja abantu bakyukanga budde nga nakanawolovu bagenda okumulonda leero bugenda okukyanga bakyuse nga bagamba netuleka twakosazo nga batandika kakati ne tuli mu kamyufu ono mu kamyufu tumusuule tajja tukolera omanyi yatuyisiza bubi wano mu kulonda ng'alaba nti ekintu akikobye abantu babeera omuntu mulaba edduka amangu ddala nga yakyuse dda era bajja kubanga akalulu kaakaggwa nga bayingira akamyufu si kamugwa mwenda gwa munaana kale abajja kuba ayingira mu kamyufu kakati awo tolina gw'ogenda gamba nti ngeri gye mulonzi oli mukkirize bukkiriza akole ki tewali agenda kikkiriza ekyo era bajja kuddayo nga boolaba bagenze leero kusunsula batulage nti akamyufu gundi yayiseemu Kawempe North kyokka ng'oli ali mu palamenti yakatuulayo emyezi ebiri saatuulayo kati omutima ate gumukubira kuddamu kuwangula kajja naye nga kyoba omanya nakawempe balina omukisa ofuna omukulembeze omulala bakuzanyiramu emyaka giba gifudde nagyo kubanga tumalayo kisanja tunonya amaliriza ekisanja ky'omugenzi Ssegirinya nga Ssegirinya yajamwokya alina kyeyakola yali atandise nga atandise yafunira ebizibu kitegeeza akubye emyaka nga3 n'ekitundu nga talina kyayambye bantu baali era yagamba nti ebintu byonna bye yali abasuubiza yali abimaze yali agezezaako obugeza naye talina bituufu Ssegirinya kati ebyo ebizibu ne bimuviirako n'okulwala ndowooza kubanga osobola kubeera MP nga banno tebakola gwe notandika okukola ebintu ebyo nakugambye MP balimba abantu ngenda kuzimba eddwaliro ngenda kukola enguudo ngenda simenye ebyo si mirimu gye
kati gwe bw'otandika ojjukula obanga akuba mu institution nnamba ebitu yawe maliriza obulamu bw'obugenzi. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 City View Gardens Nansana Bujuuko ekifo eky'omulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna steam bath gym tukola ne massage tupangisa obutebe n'emmeeza tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujuuko. Twetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 59 548. City View Gardens Nansana Bujuuko. Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning e Bujuuko kyekyokudamu kyo ya dry cleaning services. Twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujuuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando. Leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 7 42 anamunya insa awo ffe tubagamba nti munnaayi buli kimu kiri mu mikono gyammwe banakawempe mwe mumanyi kyemwagala ani bwe mulina okukola ki okulonda dde mu bigere bya Ssegirinnya naye mulonde nga mukimanyi nti waliyo n'akalulu akaddako kati bayiza obyerabira bakimanyi gwe nyini 225 balina okuddamu okukola ki okusunsula era gwe banaateeta omulala so kati gwe bakuba mukana akalu tozimba mutima kkiriza olinde kali akaddako mwenna abanaaba beesimbyeko oba mwenna abeesimbyewo Kawempe North tubaagaliza birungi byereere oyo gwe banaaba banakawempe gwe balonze akole ekituufu banakawempe abakolerera bye balina okufuna naye kujjako kati olaba kati bakulonda mu kibuga nti oli MP okujjako ng'ofera bufezi bantu kyona kyogenda bakolera kubanga awo wonna olaba okimanyi Kampala gundi yetwalawo KCC okimanyi nti kansala wa KCC abasinga MP wa Parliament amaanyi n'abantu bakimanyi ku Kampala Lord Kansala Lord Kansala w'ekitundu ekyo agenda wali KCC ate aba yalina osalawo nnyo nosinga MP kubanga awo wonna KCC erina okukola ebintu byawo erina okukola enguudo KCC erina okubaawo n'amalwaliro erina okubaawo byonna amakubo gonna erina okugakola awo kyova kati MP ate bo balina kuteesa buteesa nti naye KCC basabye miliyoni bwezi balina zikakatiriza nti zeezo omuntu nga guwedde nga lyase kyova Honorable Ssegirinnya omugenzi ye olwamulonda n'agamba nti babulako ki ddwaliro abantu eddwaliro amalwaliro gababonyaabonya kati era yalina kugenda mu KCC edisaba yateekako erityo anti ati kikyamu ekyo ambulance abaana abagula ambulance nabo bafu era omuntu agula ambulance naye abatalina makulu ku kitundu ambulance tebagula ambulance bagula taxi ne bazitaako ekigambo ambulance tamanyi bayita ambulance bayinza okuteekamu ambulance temubeeramu ddagala temubeeramu oxygen mulina okubeeramu omusawo dokita mu ambulance mulina okubeeramu dokita akola first aid naye wano mubeeramu just driver ne driver amanyi kuvuga taxi bakugambye ambulance driver bano abasajja beera ambulance byakubabuzaabuza abantu ekigambo ambulance erina okuba nga first aid ogifunira munda omwo mulage esooke ng'ebyo basabe batwale ba training sente za ambulance tebaziina bo bafuna zino eza taxi ne babonako ekigambo ambulance ekyo si ambulance era omubaka tajja n'akulimba lima nti nabagwedde ambulance
ambulance mwe solo kumala constituency bagula 2 ndowooza ate 2 wali ozira ani ajale kuzedde bebeera na ambulance aka nali nalaka ekipande kye kati wavaako nga agenda nakyo bakajja wabula yogera ku kintu ekyo ambulance eyo webanga ye Kawempe oba Kangambe ye Kampala Central oba ya Makindye oba ye Kiboga wachebeerako ebifaananyi bye kandi kya busiru kati wona ovaawo agitwala kati yasegirinye kulyawo ekyagirawo mu kitundu igenda kati iba property ya muntu so nga bale bogigulidde kitundu kitegeeza ogula ambulance gyejjeeko bwegikwase town council y'ekyalo yetemeeteme MP wange okaguddeko bannabyabufuzi bonna abagulayo ebintu aba aguze property ye ngere bamukuba mu kalulu ajjako ojja kipande ambulance n'agitunda olabadde ambulance n'efuuka taxi noba tagitunda naye singa bakozesa mutima mulungi nti bagula ambulance bakola biki wogula ambulance gyejjeeko ogikwase town council kati fen awe nansana tuba ne municipality tuna ne town council kati gwogula ambulance gikwata ogite ku kitebe wali kuki ku municipality kati ye municipality akulira waawo yamanyibwa wali obwetavu bwa ambulance bwawetagisa amazzi wange zonna ziba program za kitundu ne kati gwogula ambulance nogisa ka office ko ebifaananyi anti agigula n'agiteeka wali ku office ye weewa atadde office mubaka nateka n'ekifaananyi ambulance erina kubaako ekifaananyi kya muntu nagiwa muganda we ambulance tebako kati kyogamba eza kampuni z'okwefaananyi kye batadeko President Museveni ambulance yataddeko gundi bibeera bigambo mulago ambulance ati so kyako ekigambo Kawempe ambulance ogiwe Kawempe Kawempe North ogiwe Kawempe division ozikwata ogigula oba oguze 3 zo division kyako kigambo gyo kati Kawempe North constituency oba oyagala tutako nti donated by chota donated by kimala olina education mwana gwe kituufu ekyo MP wange mama nze okyegedde kojja Vincent akusse togula kintu nga kyakuyamba kitundu notako ogufaananyi gwo era property yo era ne mu mateeka tewali asobola gikaiminga nga tebakoledde ekisinga okwewuunyisa akalulu kaba kawedde ate babasigala bakyeranga waliwo wabuyakera oba yaliwa MP wa kera yagula ambulance n'okuba akalulu n'agamba muzijjeeyo zonna yali kibuule ow'emukono oba mukuba akalulu akawedde n'agamba mumpe n'ebintu byange n'anyiiga bino byenkugamba byaliwo akalulu akawedde kati okitegeera kati abantu be yali ayamba luli ate lwaki obajjako ebintu byebawa kitegeeza omuntu yenna agula ambulance bw'aba agiguze nga badde mubaka ogiwadde abantu giwe bantu giteekeko nti Kawempe North owandiikeko ekigambo donated by Mohammed Segirinya tekuba kifaananyi ogikwase abavunanyizibwa division yeyina oteekamu amafuta yeyina ogirabirira yeyina oteekamu omukozi yeyina oteekamu badriver sigwe mubaka kubanga eba teyamba bantu abo bonna kubanga gwe ogamba eyo family teyatuwa akalulu ate kati muwanga oli mukulembeze tomanyi yakuwa n'ataakuwa bwebeera ku division eyamba buli omu oba wa kibiina kiba wa kibiina kyali okukolera abantu naye kati owa NRM wanajja nga gundi yanupu onoogimuwa ndowooza mukategete owa NRM singa ajja nga yeetaga ambulance ayambadde kiyero kye nga ye eriko kikala kya red agenda gikozesa eriiwo nfu ndwadde egenda mu garagi eri mu garagi kyokka ng'agiraba batanga mu temutwagala temwatula na bululu ogyagazaaki bateekawo embeera bweri mwagala gitta naye singa ateebeera ku division ye division terina bwesosola kibanga kimotoka ky'amazzi oli oba oguze ekimotoka ky'amazzi ate lwaki owandyako ebifaananyi byo kitwale wali ku poliisi oba okitwale okiwe division kiyambe nti wannanga omuntu yenna aba yeetaaza amazzi akuba bukubi
kyalo bane bali ndada ekimotoka ky'amazzi sente entonotono ekibadde eky'emitwalo 10 bakikuze ku mitwalo 4 oba oyambye ekitundu nalabako ekitundu agendako mu kitundu ng'abantu omusajja yagula bawuza y'amazzi kati abantu abali mu Lubaga North oyo gwe bayita Simanya Rosias omanyi ya Lubaga yes ng'agenda mu Kalulu Mukasa kati njala mambuli luyaba wange emmotoka by'amazzi nakati akyayirawa ng'akyanoonya Kalulu omubuuzaako bubuuza nti owaye ekimotoka ky'amazzi kigula mmeka luli ng'akyanoonya Kalulu ng'abantu abawa ate emmotoka awo ne bisapurayinga akyagabawa yabyerabye kati yabitunda bagamba ndese emmotoka by'amazzi omuna bamwagalanga amazzi kati temukyali kimotoka nti mukiyitamu obuzibu bagula property zaabwe ne bazifuuleza ekitundu nti omubaka w'okola eddwaliro yes tukuba ne mu ngalo nti webale tukolera ddwaliro naye lyejjeeko ikwase management ovunaanyizibwa bwekyalo ekyo oba kyetaaga kulonda komite erifuga bagironde okitegedde naye togamba nti nze MP nze gundi nabazimbidde eddwaliro gundi eba financial gundi oba tusoloozeera era business kati batuzanyira ku bwongo ekubye nnyo anti nze nkubuulira eba financial gundi mwaba asolooza kubanga jagenda mu ddwaliro ly'omubaka nga lirisinga n'erya gavumenti okuba ery'ebbeeyi yengagamba ne baterawo eddwaliro yes tusiimi otwetedde eddwaliro n'eddwaliro lyejjeeko tekawo akakiiko oba ikwase division batwale eddwaliro eryo nti gwe nawo bavudde mu bulamu bw'ensi eno eddwaliro lyo lisigala ligenda maaso naye kati omuntu weekumirako ekintu kati Segirinnya olwala n'agenda mu kkomera eddwaliro ne livaawo wabiraba bwe tugambe bugambe nti nzize naye singa Segirinnya yakwata eddwaliro ne alikwata Kawempe division singa weeriri ne bagamba bannange nze Segirinnya naye nalabye wano mukana akatundu weetaagisawo eddwaliro naye n'olwekyo nze eddwaliro nno ne bakwasizza ye kyokoze kirungi nnyo nti gwe n'oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno division oba ogiwadde omulimu munene nnyo okulabira eddwaliro eryo era bajja ddirabirira bw'oba ozze n'osanga nga mu ddwaliro temuli ddagala bagambe nti bannaaye banakawempe bannange nguzeyo eddagala lya bukadde 5 sente zikwasewa wali bagireete ki eddagala abantu babeera eddagala nze nabaterawo eddwaliro mugende mufune obujjanjabi bwoko kwa bagamba genda kufuna bujjanjabi nti bannange nazimba eddwaliro naye mufuna obujjanjabi otutuukayo munnange batusaba ssente bwe ziti naye ova eno owamati ng'oli kwaggwa ate oyogenda oyogera nti bannange eddwaliro naterawo bantu ati mubasolooza ssente bwe ziti naye wano olulikuwa olukola eddwaliro lye nga batandika ani yasinga kumpagira mu kalulu kano tigundi omwana we musawo bamuleeta ani yakola nga chairperson wa kalulu kano okoze eddwaliro byonna ebintu obyetaddeko nga ggwe oluvaawo bikoma oluvaawo ekisooka teri mubaka asobola kweyimirizawo omubaka tasobola kuba mu parliament myaka 10 n'asigala ng'akyalina ssente asoboka gwe nga ni gw'omanyi ng'asobola okuba mu parliament n'amala emyaka 10 n'asigala ng'akyalina mu ssente naye gw'omanyi ng'avuddeyo n'amala emyaka 10 nga wagenze mulala myaka 5 nga wagenze mulala oba ne waddako emyaka 5 era ne balonda mulala ye n'asigala ng'akyalina ssente gw'omanyi era ogenda basanga eyo bonna babeera bayala kitegeeza ssente za politics zijja mu bungi ate ne bazononera mu bungi bazifuna za kakeeka naye yabazononera kakeeka kati gwe manya mugina emyaka 5 gyamaze nga tali mu parliament ayinza okuba agezezzaako ne yeesimbawo era eginnako era asigala abawa abantu n'alya looni kyova osanga omubaka yali omugagga ng'alina buli kimu nga banka zimutwala okitegedde kati okubeera omubaka oba okubeera mu kifo kyonna kyeweesimbyemu okitegera olina okuba ng'obala ebintu bingi naye ze kyembuuza bw'ojja n'oweesimbako ku bukulembeze bwonna ku mutendera gwonna oyingidde politics siba kiri oba ogudde oba ogenze n'obeera nga ekisanja ekyo okikulembedde toyinza kuvaayo
n'ogamba bannaayi ndekedde abalala nze ŋŋenze ekyo n'okita waliwo ababikola Latifu yakikola Latifu yavaayo Latifu Ssebaggala yavaayo ne bayita Seggiri bayitamu Seggiri nnyo booli Bashiri sebateeka Seggiri naye nga be batono ekubanga Latifu yagamba emyaka gyenfuzeeko kati baweemu n'omulala ye nadda ebbali era baadde bamanyi nawe agenda kudda mu kalulu wano yeegezeemu bana bavuzi naye nga nze mbagamba nti tukola ekintu kimu nze ŋŋamba nti abantu basaana kukolera oba ogenda kuvaayo nkya oba ogenda kuddayo abantu basaana kukola ki kolera abantu anti ogenda bakolera otya omubaka takola nga wa LC5 omubaka takola nga wa LC2 takola nga wa LC1 chairman LC1 kati obuzo mumubuuka emitendera tulinawo chairman LC1 avunanyizibwa kaalaako tulina 2 zooni biki tulina 2 agatta zooni 2 tulina 3 agatta zooni 3 yes ne tuba ne 4 n'agatta zooni eziwera n'atwala mu luka ne tuba ne 5 naye lwaki nga 5 n'esatu n'emu be bawulikika 5 LC5 LC3 ne LC1 be bawulikika abalala baalaga anti abalala bakola emirimu gy'abannaabwe kubanga n'abantu bebaweereza bennyini baba tebamanyi mitendera ti baani abo baweereza baguma balonda nini tebamanyi bagenda kukola ki bo bennyini bakubagana kubanga owulira LC2 ng'ali mu kukola gwa LC1 bakola n'endagaano ennaku zino LC2 ate chairman yasooka okukola endagaano chairman akola endagaano nawe ensonga ze bampitira lumu nti owaayisooka ojje tukwebuuzaako konze kiki endagaano eno giraba ya LC2 konze LC2 yatandise otunda ettaka akola endagaano y'ettaka takola ndagaano y'ettaka mugende ku LC1 akwatagane ne LC2 we balabe ng'egye bakumaliriza ensonga eno bwe kigaana eni tulabe ekyo ate LC1 yalina okusooka nakusindika LC2 nga kiganye ng'alina kye weetaaga LC2 waba nga kiganye nakusindika LC3 paka wetumalayo naye wano osobola n'osookera ku LC5 nakusayininga endagaano omusanga mu ofiisi ddala ttaka ki liri wali nakubako ekipapula atulaba poliisi mu kugwana poliisi omusajja agamba wano wange nti nange bampaawo wano wange nagulawo ndagaano eriwa akuliko LC5 w'ekitundu ekyo LC5 ayinza okuba muzibuzibu kubanga abeera munene disitulikiti kati ng'owe Wakiso LC5 atwala Wakiso baaba abeera ekifo kiba kinene naye LC2 so kati bannayuganda kati ebintu byemubanja omubaka owesimba temuna bibanja mubaka wa paliament ate abaya bibagamba anti bwe busulu bwabwe nga banoonya obululu abaya bibagamba nti munaaye ngenda kubasimira oluzi ne bamulinda gwe mu kinnya asima oluzi ne bamulaba anti gusimule mugula kati bo babyogera manyi bannayuganda baagala nnyo ani agiwadde omuliro ne bakuba mundu oyinza n'obabuuza omusajja afunira yagaga obuzi wano mu kitundu kyano wano okunoonya akalulu ddala wano mu Africa kirina obuzibu bumu nti abantu bo balo kati abantu abawano bafa ssente ampaddeyo 5 atuwaddeyo 1,000 kati ate omuntu singa ajja n'akuwa ssente n'omuwa akalulu tomubanja tebabakolera byakoze byebyo ababa mukatunze yaba akaguze buguzi atalina ssente tajja kuyita omuntu wajja n'asaba akalulu naye nga n'abawa ssente kitegeeza temumubanja biba biwedde mwamuguza kaguze ate nze omala n'oguza essimu ate oba okyammanja ki abalonzi ndoza muwulidde omulonzi yayina kujja babuulira byagenda kukola nammwe ne muwuliriza ne musalawo nti ono byayogedde katugende n'ono nga tataddemu wadde n'ekiku naye kyala nakalaluka wano buli omu afa kuyiwamu ssente nafa nga n'ekigendera bakyonoonye kati omuntu yakwata ssente n'azijja mu bbanka
olowooza yo wagenda mu parliament okutuula eyo agenda kulowooza kuba n'abantu balowooza ku banka emutwala kati mwe temukyalina mugaso naye ate singa mwamusindika nga tataddemu wadde n'ekikumi obudde bwonna aba agenda bumala ku mmwe kubanga mulina ebbanja lye kisoboka naye obuzibu bwa bannayuganda tekenyini fenyini ensi twagifuula dde ekizibu ate tuwadde sabbuuni tetuwakana bannayuganda si bannansi bokka n'abatutwala bakulembera awo we baatuteeka nti kati gwe essaawa zino waliwo abeesunga gundi akomawo aneeteyo ajja tutwale ku kilo za sukaali kati omubanja kyo kwe tuli omuntu olidde sukaali okubanga kwanju omukazi olesa ebintu nemumala ate oba okyabanja omukazi babuuza tubirye tututwala kati omusajja akamona omuti omukazi wange ntumwabirya mukazi ali yakomawo yadduka naffe tetwamulaba mumpa omulala bwotyo bwogenda kukola nanti omuntu kasobola nti okulya singa onguza ekintu okuva mu dduuka lyo nentuuka eri nga kifu mpa kirala oba ongoba nkuwa ekirala katizo oli muzibu wogenda wasa oba wowasiza ebito we bitambula kukasooka mambuze nzikiriza bwe nkugamba nti kino ekino nga nkitunda emitwalo 10 nze nendirayo 10 lyange nendikwasa nentuuka ewaka nga tekikola ompa kirala oba ompa ssente zange kuwamu kirala ate oba okinzuka samuli ebintu ewange ne mugamba nti omukazi tumukuwale tetukyabanja omukazi nadduka nti kati mumpe omulala bwe yagenze ku kyeyo nti bampeeyo ku mulala ojja kubasobola bampeeyo ku mulala nti naye taliiwo nti kati bampe maama yennyini anti mujja kufuna disipuli ku Tonas Media kwe tuli wobisange bampe ku maama oyo nga mulyoka mufunayo omulala gwe munkwasa abantu kati nefuze ojja kagata okutumiddeko nti oli otya banafuze ebyo bazannyirako omuntu waleeta omugaati n'oli omugaati gwe tomubanja kalulu tomubanja kukolera akalulu era kuwa omugaati n'omuwa akalulu teryabanja eya pule ab'ekawempe ebyo temubikkiriza kawempe si kawempe yokka tugenda mu kaluka 226 awulira tatandikire ku b'ekawempe tugenda mu kaluka 226 naye buli omu atunuulire omuntu gw'agenda okulonda tolonda lwa mmere tolonda lwa kawunga tolonda lwa mugaati londa lwa busobozi bw'oyo omuntu asobola ate takulimba limba nti ngenda kukolera enzizi ngenda kukolera otagenda bikola egyo si mirimu gye naye munnaye bakunyumira mbagenda kukola ku luzizi namanyi nawe luli naye awooza ngenda kukola oluzizi anti eno nkimanya amazzi gabasumbwa ne ngenda kukola ombuza tugakimawa mpozi tamanyi nayo naye agenda kukola ku mazzi musajja bagamba nti bannange nti nze ngenda genda mu parliament mbasakire ekikigamba tekyo balina okukozesa kituufu ekyo kyekigambo ekituufu yakikozesa mu kamwa kaabwe agenda abakolera genda mu parliament mbasakire tufune enzizi kubanga mu parliament obeera mutuufu mulimu baminisita b'amazzi anti obeera mu parliament osobola okusaka ebintu bingi lwaki nti government business zonna zibeera mu parliament zonna government business zonna zibeera mu parliament nti era osobola n'okuva badonors bonna abava ebweru era bisookera mu parliament naye gwe n'obagamba ngenda bakolera ogenda kukola ate gwe olina sente ogenda kukozesa sente zaani z'ogenda okukozesa ezize musaala awakati omusaala gwe naakolamu ebintu byekyalo asobola obikola nga tanayingira naye bw'amala oyingira agenda bikola nze nakugambira nti bibiri nkugambira asobola obikola nga tanayingira naye nga bino biri mu mannya ge eyo property ye waba akikola nga tanayingira kirungi omala okusima oluzi lw'ekyalo tolusaako gafaananyi go lukwasa kyamani w'ekyalo oluzi luno mu lukuume bulungi ekigambo kimu donated by Kawalya kiwedde kwasa kyamani w'ekyalo bwe tawanika misindi
Kyamani w'ekyalo yalina okukubiriza abantu okulongoosa oluzzo. Yalina okukubiriza abantu okulabirira oluzzo. Yateekawo n'akakiiko akalabirira oluzzo. Kubanga amazzi gayamba kitundu ekyo. Naye buli w'ova eri gwe n'oteekako omufaananyi gwo nti n'oluzzi lwange. Kitegeeza abantu banaakujja mu Parliament osobola oddusendawo. Usanga aleese trailer ya gundi y'ettaka. Nga yeemu amayinja. Ng'aluziise. Temumukooya. Teri tteeka limuvunaana. Eba property ye agikooyeewo. So kati omuntu waba ayamba ekyalo akiyambe mu bulungi. Omala okiyamba mu bulungi tweyanziza nnyo bwe tukolera naye omala otuwa. Ebintu mu bikwasa akakiiko akaddukanya ekyalo. Awo tugenda kuba tweyanziza. Awo ndowooza mwenna abali mu mbeera eyo mukitegedde. Muleme kubeera nga ebintu mubifuula pasono kubeera nga nti ate kintu ne kiba nga kiraga kikyo. Kubanga ekintu okikoledde kyalo waliwo abeera avunaanyizibwa ku kyalo. Ekiba nga kiri ku mutendera gwa division era kyekimu. Naye munnange gamba ogambe Kawalya ambulance ya Kawalya yiye eyiseewo n'obufaananyi obunene. Kati Kawalya banamujja mu Parliament ng'agunona ng'ajjako gufaananyi gwe nga nze ng'ekibule yabikola ne mukono. Oba mukuba akawo n'ayitayo zonna zali atadde mu constitution n'aziggyayo zonna. Kati oba oyambye eki. Naye singa yazikwata n'azikwasa division y'emukono oba ku kyalo kwali ava Kawalya ne waavaako singa ekintu omala n'okikwasa division eyo ne bw'ovaako ba tukyalina buvunaanyizibwa ku kyo. naye basigala nga balina kwe bakujjukirira. Era bagamba buli mubaka akole nga Kawalya atuweeyo gundi ezo. Ekyalo kiba kikulaakulana. Nga tuwunzika programu yaffe eno olwaleero. Kawempe kwe tubadde webadde omulamu. Kawempe mulina omukisa munene nnyo ng'aliibwa ekisolo va mu lubuto adda mu kwegezaamu. Kati bwanga bali mu kwegezaamu. Kati muli mu kwegezaamu. Maachi ya mwaka gujja. Kati bali mu kwegezaamu. Yenna gwe mowa mwe temufaayo. Mumutunuulire. Naye era gino emyezi mitono tosobola tunuulira muntu. Anti oyinza okwetegereza n'olaba nti wano twali mutuufu wano twakola ensobi. Tusobola anti obubaka bwa Parliament bwanga gula ssaati mbulujuga n'ogamba nti eno tentuuka. Kyebo bakuwa omulimu ne bakuwa gye bayita probation emyezi 6. Nga kaweddeko. Kakati nabo be Kawempe kyekyo beetegereze. Ebituuka myezi 6 bajja kuba bamaze okutegeera. Mbono batumuzaayo oba tetumuzaayo. Awo mulyoke mulabe titwakola ensobi katugende ku ki plan B. Awo ekyo tukibalekedde ng'ab'e Kawempe. Tuli b'e Kawempe. Bamanyi era siri mulonzi w'e Kawempe. Naye nga nebbo balonda abafaanana. Abantu abanyo ne balonda bamwogera luzungu abo. Ada twalowooza nga omuntu okwogera oluzungu yaba asomye. Ekyo kimanyi ng'ojja n'ayogera oluzungu nange oyo kayogedde oluzungu Parliament abamali. Naye nga batuukawo n'oluzungu ne lugandira mu Parliament ne basirika. Olulimi luba lwekutte. Kimanyi. Abate tuganya olulimi lwekwata. Naye wajja eno mu bantu abamu ng'oluzungu lujja batamidde. Abamu kati oluzungu kimanyi balumukwatye eno ng'aze mu kunoonya kalulu. Kati bw'atuuka eri awali abangi. Walayinza tulonda wano omubaka n'amalako emyaka 5 nga tanaye ekigambo ekimu kyali ayogedde. Naye nga bukaseera baba Basemujjunganda Mwanga Kivumbi bo babeera kuli ku floor za Parliament naye gwe owuwo n'omunoonyaako. Kati wewe fenze simulanko ng'ayogera. Nawe nga bamuzannya mu comedy. Ani? Owe waffe wano. Tubirako mwenna abawagira Sonaz Media. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kusubscribing mwongere okusubscribinga mwongere okulikinga buli video gy'otunulako bwoti. Kona muwali ogilike otwe likes. Sobole kubanga twongera okubaweereza. Nti mwebale nnyo mwebale ddala. Naye temwerabira nti tugenda mu Valentines naye tukyazza abaana ku ssomero. Ekyo temukyerabira. Tobatiisatiisa nnyo. Ekyokuzza abaana ku ssomero tekigana ate kweyagala.
totisa abantu. Abantu beyagala buli lunaku. Totisa abantu n'abaana kuza ku masomero. Woba olina eza Valentine ziba za Valentine. Sente kankuwe sente gy'olidde si yekugaggawaza. Ukimanyi sente ya sente gy'olidde anti kati atasobola akireke. Ekiri. Sente gy'olidde si yekugaggawaza. Nate sente gy'olidde iyo yebe eyiyo. Atugamba mma abasajja ku sente zaabwe babeera ne 1%. Anti nkugambye. Mubeere bulungi. Omusajja ye sente zaanonye mu Valentine. Zezo zezeze mu bulamu. Anti kati era wafuna mama abaana namutwalako wali mu lutaya. Nedda bamama abaana mutwala abasajja ne mwebweru. Anti uliriza. Wafuna yaka sente natwala mama abaana mu lutaya. Tumuvuna nambu ate abaana baddamu kusoma. Lutaya wa sente ne. Omwana agenda asoma emitamu emirundi emeka. Ye agenda kukyakalamu olunaku olwo. Ate mu kubonaabona esigadde omwezi. Kale abantu baleke banyumirwe. Kale mugende muwagire gy'ova lutaya. Bagende ku Ebonizi bagende mugundi. Ebonizi. Mulyo ku byo mutalyangako. Tosobola kubanga abantu kana kumulya bijanjalo. Mundabirira abaana. Olunaku olumu gula ennyama n'abaana bagambe taata bwe yali otwalya ku nnyama ku lunaku bweru. Okimanyi nti abaana oyinza omuwa fiizi n'atakujjukira. Naye n'okola akantu kamu ng'osobola okuwa omwana fiizi okumala emyaka 23 gy'asomedde. Naba nga takyakujjukira. N'omutwala mu zzwentebe omulundi ogwo. Nanga taata yantwala mu zzwentebe. Nga kisinga biri byonna. Ebyokutwala abaana okukyakala n'okutwala famire yo. Olw'olumu mubikolengako. Temwekubiza nti ate bannange fiizi abaana bagenda asoma emyaka mingi. Nenda wamala okusoma tagenda kujjukira. Naye omwana omujja n'omutwalako eyo n'omugana twagenze ku mountain Rwenzori n'ajja aweefaanana. Ekyo kisinga fiizi omutaddemu emyaka 23. Kale tweyanze ege. Ndowooza tukome wano. Mubeere bulungi mweraba.